Okay, twazikoze zakozeshi zawe zabera Hitnature gwendi naye akawongezi kolunaku olwaleero ogenda kusooka ombulize kuba tulaba tubeere nga tweyongerayo n'ebigambo. Nyanza nnyo Florence bannange mujje baleko abatulaba buli omu omulimu wokolera wonna wonna oba oli mu katale mwenna mbalamusaako mwebale kulaba BBS mwebale kwagala Florence ne Hitnature omukama abakuumye tuli mu mwaka mupya nsanyuze nnyo okubeerako wano nammwe. Hitnature oli otya? Ndi bulungi ndi bulungi. Long time. Yeah, it's been a while. Wabadde omwaka guwera gumu eja covid ebiri. No gatako n'oguwedde tugana myaka ena myaka giyise nze omukisa ngoyanza mpadde chance eno nzije njogereko n'abantu njogereko wano mbereko wano naawe wonsangidde badde nine topic zendiko ey'abaana betugenda okuyita ba upcoming ba rising stars kalina management wali nga ye ng'omuntu financially tali stable si mu bubi nga tali stable nga kasi omanyi music yetaga sibo kiri music wa bay banna music wa bay kati wakati mu kuba wa bay nga tasobola ku makinga like oyo mutasa ku makinga ends meet mu mbeera yonna okitegeera naye nga alina management gyali nayo ne bafunamu obutakkaanya bwe tutamanyi bwe babuvudde wanawa ne bayawukana nze ogenda kusooka ompe endowooza yo kale nze gasina kuwa yange nze kyemmanyi nti mu mirimu gye tukola ne bwataba music n'omulimu ogwa office ne obanga kati ng'omulimu gwo oyinza okusanga ng'olina omuntu gw'okola naye nga mufunyemu obutakkaanya okitegeera so bituukawo naye bwe muba nga musobola okufind common grounds nga musobola okukkiriziganya ku nsonga ezimu oba endala ne mumanya nti bannange ekituufu ekiriwo fena twagala endongo eno okitegeera tendongo tujagala era tugikkiririzaamu tukkiriza nti tulina kye tusobola okukola ba musobola okukwatagana ekyo kyendowooza naye bwe kiba kiganye era still obulamu bwaba bulina okugenda mu maaso kuba ate ku side y'aba manager cause bwe biba nfunyemu obuzibu omuntu nga nze artist mba mbufunye na muntu oyo ffenna tuyinza okuba nga tweraba nti tuli basobya mu mbeera emu oba endala ate kituukawo nnyo ekyo nga buli omu alaba munnaye n'ensobi naye kati nze kyemmanyi ku bamanager nti manager gw'omuyimbi ogenda mu studio n'oyimba most of the times bw'omala okukola oluyimba n'owummula manager n'akugamba nti owaaye studio nze nagisasudde tomanyize zaavudde natunze byange mu nju just kati mpozi bw'oba ng'olina management oyinza osanga nga ti olumu wechipingira in kisinzira management gyolina naye ofuna omuntu nga ali devoted ng'omuntu kale alina omutima ogwagala ekintu kyakola nga music amusasulira video ne bazikola oluusi newe zitaba nga zijjidde ku budde nze kyendowooza nti buli omu kale abaira ne situation gy'alimu omu ayinza okubalamu n'agamba nti omanyi bwe nva wano ani agenda okunkolera video eno sente nzirina nze ng'omuntu sizirina nti neza audio so azikola ki nezo gula oluyimba neza ali walinga tasana kwewandikira luyimba ina gula lugule era management ya lugula kati nabo oba wetaaga consideration waliwo consideration no baweebwa kuba kati ate tusuubira nti omuntu abadde ateekamu ssente nti tugamba tadde milioni 5 milioni 10 nti sente bwe zitandika okujja temusobola kwenkana okay nga tugenda mu kuwummulamu lwakuba nze kukyaba manager bwe bituuka mu byensasula oluusi nabo oluganda luyitirira oluganda luyitiriramuko bannange wadde ntegeera byonna byoyitamu okuleeta oluyimba Florence n'alukuba kuki ku mpewo okuva ku luwandi gy'oluguze production video promotion byonna tubikkiriza naye nange ng'omuyimbi tukozesa talent yange tekigenda kunnyumira nga sinaamu yadde emitwalo 2 agasobola okunnyambako nga nfunyemu obuzibu wano nawali nina omuyimbi omu gwe mmanyi muwala yawukana ne manager we naye ng'omwana oli akugamba nga bwaba muwaddeyo kasente bajjamu emitwalo 7 and once in a while okitegeera nti kakati omwana ono omuleetera okutendewalirwa bw'abeerako mu banne nga bo bafunayo kasente atendewalirwa wakati mu kuba nti okay oyita mu bingi oteekamu wano nawali tubalansingemu
naye akatono akakole ki akafuna asobola okubeera wonga mukakkamu mu mbeera yonna nga talina kingi naye ng'agamba maneja wange wanjawulo katono ketufuna naye ampaayo kakoze eki nga bwe mweyongerako ate okulaba nti mufuna eki ate bamaneja balina okumanya nti omuyimbi okola obulungi omulimu gwe alina obeera ng'ali comfortable okitegera ng'ali happy kuba kati ffe tutunda mood okitegera abantu baguza mood gwe gy'olimu bw'oba okola oluyimba mood gy'owulira kati wetaga ng'ali comfortable bambi nga talina kale bingi bimutawaanya then awaba asobola okusanyusa abantu kuba sobola kujja ku stage kuyimbira abantu bano nga nkimanyi ngenda kukozesa energy bwenvaawo ngenda ngalonsa yes tugenda mu kummulamu ekibuuzo kyengenda okuleka nga mpozi nze gy'oli abayimbi ng'onaayawukana ne manager biki by'olina okusooka okulowoozaako biki by'olina okuteeka mu nkola ng'osalawo nti kati mukita biki by'olina okusooka okuteeka mu nkola katukole ku nsimbi tukoma utemuvawo